ebya honorable Muwanga Kivumbi ombaka we Butambala aliyo mu kisanja kino kye tumalako ekya 226 naye nga yawanguddwa mu kisanja kya 226 231 nga yawanguddwa Elias Mukibi Serunjoji si birungi tujagama nti bibi. Oluvannyuma lwa Muwanga Kivumbi okuwangulwa wabadde obutabanguko mu bitundu by'e Butambala. Okukakana waliwo abaluguzemu obulamu mu bitundu ebyo eby'e Butambala. Kati olwaleero President omulonde eyalondeddwa mu kalulu 2026 Yoweri Tibuhaburwa Museveni ayogeddeko ne bannamawulire n'eri eggwanga lyonna okutwaliza wamu n'adressinga ensonga ez'enjawulo. Ayogedde ku nsonga y'e Butambala ngenda mukuwa naye n'ategeeza nti wabaddewo plan ey'aba opposition singa bawangulwa akalulu okubeera nga bajja kufuna amajambiya batandika okucyankalanya ekitundu. Muwanga naye era olwaleero ayanukudde President Museveni oluvannyuma lwa President Museveni okwogera byayogedde lwakitula ne Muwanga Kivumbi ayise bannamawulire n'ayogerako nabo. Lwaki ntandise ngamba nti ebya Muwanga Kivumbi si birungi. Ekisooka yawanguddwa akalulu mama we pressure ne zimukuba. Muwanga ennyonnyola yajja nnyonnyolamu embeera eyo yabadde agamba nti yaleeteddwa security. Kyokka President Museveni agamba nti embeera eno ab'opposition bagyetegekera dda. President Museveni mu kwogera kwe akudaalidde ab'opposition ne be yawangudde bonna nti ekyabayambye abalonzi emiliyoni 10 namba tebalonze nti naye baba kulonda bandibadde balaba obulu bwe yandifunye bwandibadde buyitirivu. Kaakati lwaki nkomyewo mangu wano olwaleero ku lw'ensonga nti waliwo bingi ebitambula. Ndi mu kugattagatta lisiti yonna ey'abaka abawangudde mu ggwanga ddamba nabo nja bakuleetera. Naye ensonga eno y'e Butambala gye njagala tutandikireko tuzimbireko mpolampola. Ngenda kuwa ku butambi obw'enjawulo okuva ewa Muwanga Kivumbi Lutamaguzi naye nja muyingizamu kubanga embeera eyabadde ewa Muwanga Kivumbi balipoota abamu balipootinze embeera eyo kumpi yadde yagala kutuuka mu bitundu ebya Nakaseke yonna ndowooza Nakaseke South eya Honorable Lutamaguzi. President Museveni ng'ayogerako eri bannamawulire yono ku nsonga ya Muwanga Kivumbi n'embeera yonna nga we yabadde mu bitundu. Something happened in Butambala. Something happened in Butambala. Butambala, a character called Kivumbi was defeated. Now the plan everywhere was that where Nup is defeated, gangs with the pangas. You remember pangas? With the pangas should attack the polling station. And that's what they did. When Kivumbi was defeated, they came with the pangas to attack the polling station and they were shot. 7 of them were shot dead there with the pangas. Now, those who came to Nakasero on the 14th, on the 13th, remember that I was up the whole night. I didn't sleep. They came to pray. They saw me. I didn't sleep the whole night. I was busy meeting. The problem, the group of these traitors, like Kyagulanyi and some of the other opposition, not all of them, some of the opposition, especially the ones who used to belong to the Besigye group, Besigye wing, they don't understand that Uganda is the land of martyrs. In my New Year's speech I made is what Kivumbi did in Butambala. They were trying to do it in in all areas. That's what they planned. Of course, I knew they planned. But more importantly, that way they don't win, they should cut people. Of course, we were ready to deal with them decisively. But even better, most of the Nup people
who was supposed to do that refused and came and met me. This is not the first time they met me, told me the whole story. Oh, okay, you go. And this is not the first time. The other year, when there were riots in Kenya, the same riots were supposed to happen here. But the people they wanted to use came and told me. And we refused the. So therefore, I am advising this small group of traitors. But they are working with foreigners, some homosexual groups, some this and that. So when I met Bishop Jumba here some days ago, we had arrested a priest in Masaka because he was involved with Chagulanyi. They wanted me to release him. I said, no, can't release him. You can release him if they tell the truth and they stop. Because that's atani akuba jiro lindako our interest is that they must stop doing this and never do it again. So therefore naye simu naye kakati oyo President Yoweri Kaguta Museveni abadde ayogerako ne bannamawulire ne bannaddiini n'abantu ab'enjawulo ababadde erwakitula bino abyogedde oluvannyuma lw'okulangirira olunaku olw'eggulo. Kakati ndi mu kunoonya bigambo bya Muwanga Kivumbi ntandikirewo story mpola mpola njagala nkunyonyola lwaki ebibyo byasiba bikutuka. Ekisooka yawanguddwa ng'omubaka wa Parliament amalako kisanja kye mu Gwakutaano Elias Mukiibi Sserunjogi alayire ayingira olukiiko. Kati President Museveni agamba nti yafuna intero nti NUP yali ya planize singa tewangule wetawangule ejafuna abebijambiya aba abamajambiya balumbenga polling station nti ekyo kyakolebwa ebutambala era oluvannyuma amasasi gavuga mu bufunze amasasi geesooza kukakana musavo bafudde mu bitundu ebyebutambala. Naye President Museveni yayogedde ebyo. Muwanga Kivumbi Muhammad yayogedde ki because naye ayina byayogedde ku nsonga yo yennyini. Muwanga agamba interpretation ya President Museveni si nfubufu wabula teyafunye information emala anyonyola butya akatabanko kano ekabaddewo era n'abantu 7 ne bagendera mu mbeera bwetu kati nga zembuyaga ezikaza engoye. So kanonye Muwanga Muhammad Kivumbi ombaka yajiddwayo ow'ebutambala nga kati amalako kisanja kye mu mwezi ogw'okutaano oluvannyuma wakukwata Entebbe ajidize ajuwe Elias Mukiibi Sserunjogi mukusooka nagambye Sajjabi nesi ye Sajjabi Elias Mukiibi Sserunjogi. Katuwulirize Muhammad Muwanga Kivumbi naye tufune side ye then tutandike okukola analysis. Totally misinformed. So the president is totally misinformed. Totally out of for him to say that gangs attacked a police station. There were no police station that was attacked. It is the military that descended to people in my home, and these killings happened in a garage in my home. So there is no way you could say, and we are going to put him to shame, because in that place I have cameras. Not only cameras, there were people who recorded videos. That's why after killing all the people who are there, they did another firing and ensured that they retrieved every dead person and packed trucks and took them to Congo Hospital. We have footage of soldiers carrying dead bodies. We also have a footage of 2 soldiers that were shot at the site. Therefore, for him to allege a terrorist act on me
and on any of the people who are victims of state violence is extremely unfortunate and unbecoming of the head of state. Is he misinformed? Now, if he's misinformed to that level, then are we safe for the country that the president no longer gets a right briefing? Because as the president, you are the number one consumer of intelligence, verified. Now, if he sits out there and he was addressing bishops, I've seen a number of clergy. I don't know the gathering, but I've seen a number of bishops. So before men of God, in a straight face, the president is lying. The thing is, government must account for all dead people that were killed in that election. It is them that killed people, and an attempt to turn it round and put it on us. An attack on my home, not even, is very, very unfortunate. So the president, for him to say they attacked him, is there a polling station in Ibugo at my home? There was no attack at all. This was all inspired, a kind of a cover-up one, to try and rig an election. Which, for me, that is a minor thing. And if it is near a police station, I would simply put a ping on myself and walk myself to prison. I will not even allow a court process. So the president is totally misinformed. Muhammad Muwanga Kivumbi agamba nti president Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. bamuwadde amawulire oba information yenfu ku byonna byayogedde. Nsose nenkuwa President Museveni ku byayogera ku Muwanga, then nenkuwa Muwanga. President agamba mu kwogera kwe nti yafuna intero because ye consumer intelligence asookera ddala mu ggwanga because ye president bamuwa information ey'enjawulo. Naye mwagamba nti president yandiba ina information yenfu ku bw'ensonga nti amagye n'ab'ebyokwerinda be baaletawo ensasagge eno nti era waliwo n'ab'ebyokwerinda be bakuba amasasi ne babatwala ndowooza mu Gombe hospital. But ebigo bya President Museveni alaga nti NUP yalina olukwe era yalina bye yasisinkanako ne bamugamba era n'ajuliza n'ekyokwekalakasa kuno okuwedde okwe Kenya nti ne Kenya okwekalakasa okwaliwo kwali kulina okubeera ne wano mu ggwanga erya Uganda. So nga sinaba kuva wa Muwanga Kivumbi njagala nkuwe eddoboozi lino lyonge nali malayo nalikuwaddeko mu katambya kasoose lino lyali ayogerako naffe wano ku Parliament. Oluvannyuma ngenda kukomawo tutandike okusunsula n'okusensula ebigambo wakati Muwanga Sokata akyali mubaka paka gwa kutano naye bamugjeeyo okujjako ngaddukidde mu kooti na biki. So omuntu atali mubaka wa Parliament obudde obusinga bakusinga otandika okusongamu olunwe ku nsonga ng'ezo ez'amaanyi nti abantu 7 bafudde
nga tigwali responsible n'ebirala kisobola okuleetera ebizibu gwenga omuntu. Njagala muviireko ddala ngenda sooka nkubira eddoboozi lino onansaasirira dakiika emu n'obutikitiki 13. Nyinawo amaloboozi ge ngenda okuzannya, sijja gazannya mu vidiyo naye ndagazannya maloboozi wuuno muwanga. Ekyokukomawo n'obutakomawo kiri ku bintu bibiri byokka kankikubuulire. 1 okusalawo kwange nze nsobola okusalawo ne ŋŋamba nti mmaze nze ng'omuntu nti mbikooye and that decision I can take. Ekyokubiri abalonzi b'e Butambala basobola okusalawo nti sijja kudda. Ultimately bebaana. Ekyokusatu nsobola okuyamba ekibiina kyange kiwangulira tiketi nekiwangulira ekifo kya memba wa parliament. Kibiina si ekikuwangulira? Nsobola okiyamba okukiwangulira ekifo kyaki kyoba memba wa parliament obw'e Butambala. Ompulidde? Nkubodde nsobola okuyamba ekibiina kyange okukiwangulira siiti eyawa ey'e Butambala. Kiba kyagala mulala kiwangulira kyaddembe. Kati eddoboozi lyeryo lye nabadde nkugambako ku makya. Ndinoonyeza mu akayivu yange nendifuna liri mu kavidiyo nendikuleetera. Ndowooza ebyo byawedde, buli omu yabitegedde, yaggiddwayo n'ebirala bigwa mu kkoowa eryo. So President Museveni buli bamaliriza okumulangirira mwegendereza ayogerako eri bannayuganda. N'abaako ne information enkusike gy'abawa gye yafuna, n'abaako ne byabagamba ye ng'omuntu wano abeewaniddeko nako naga nti singa miliyoni 10 abantu bange singa basobola okulonda miliyoni 10. Ekituufu bano nabadde nja kubayisa bubi okusinga we nabayisizza obubi kubanga akalulu ke yawangudde yasinze munne ndowooza ayabadde okubiri kumpi obululu emiliyoni 5. Ono yafunye 71 point something, onafuna 24 point something. Kitegeeza nti yamusooloobyeko. Mu katambi akasoose nakunyonyodde lwaki muwanga lwaki yaluzinga connection n'abalonzi ne batuuka n'okumuwangula. Ekituufu waliwo obululu bw'osobola okugamba nti babukuttemu, nti wabaddewo politics mungi, wabaddewo science mungi, ono n'awangulwa. Naye tukkirize nti Erias Sajjabbi, Erias Mukiibi Sserunjogi yakubye muwanga akalulu n'enkoona n'enywa. Tusobola okugamba nti n'embwa ne yeesigama ennyama. Kati oluvannyuma lw'akalulu ate conflicts ezabadde e Butambala President Museveni waba azoogerako taziteeka ku muntu mulala yenna, si Aisha Kabanda, si Sajja, si Mukiibi, si Lydia Mirembe, si RDC, si DPC, aziteeka ku Muwanga Kivumbi. Aga nti abasajja bano ababeera ennyo ne Dr. Besigye balina mentality eri akiteekamu abazungu, njogera ye ng'omuntu obimanya abazungu baani abasobola bayambako n'ebirala. Naye kisooka kya nnaku nti tusobola okugenda mu kalulu kubaka bwa palamenti ne tuluzinga abantu 7 ku lunaku lw'okulangirira. Kyekyo kya nnaku. Ekyokubiri kiraga nti ebyokulonda kubanga netegereza ebyokulonda wano nga tulonda kano kalulu kange ndowooza kakubiri nga nkakola nga munnamawulire, naye kakulaga nti mulinga bali mu lutalo. Oyinza okugamba waliwo olutalo wakati w'ensi eno n'eggwanga eddala. Ti kwerinda, ebyokwerinda, enneteekateeka, bizinesi ziggalawo, internet egibwako, etc. Biraga nti embeera si ya bulijjo. Ekyo nakyo kya bulabe. Nti ku polling station okubirako abantu 7 ne babatta. Abantu 7 si batini banene bangi ne babatta olwokuba nti waliwo awanguddwa oba waliwo awangudde, waliwo ensasagezzeewo. Ekyo nakyo kya bulabe. Kiraga nti singa bwe tugenda bwe tutyo tusobola tuka nga tuluzinga kumpi abantu 10 ku buli polling station olw'embeera eriwo. Ekintu eky'obulabe kubanga akalulu ndowooza birina kuba birowoozo. Kubanga wano mu budde bwa campaign buli omu atunda ekirowoozo okusobola kiguza omulonzi. Then omulonzi n'alondawo ani gwalonda ani gwatalonda. Simple. Obudde obusinga bukyandibadde. But ffe wano tuli mu kufiirawo kufana kuwona. Ona kukwata ekifina akuluma n'agamba ssebo sikuta okutuuka nga nkugusizza.
Kati wano mwanga ng'omuntu akyalina okwongera okwerwanako ku kino kuba kino jjukira abantu bafiiriddwa abantu baabwe. President Fountain of Honor ow'eggwanga atakugamba nti enteekateeka eno yabadde all over notono e Butambala but oluso ewala ndowooza kyekimutaasa kubanga bagamba nti Muwanga yabadde ateeseteese naye yagambye gurupu eno yabadde eteeseteese okukola kino nekiri. Ndowooza bwe tuba tugenda mu kulonda obudde obusinga twalikkiriza defeat ne win nti ogenda okimanyi ojja kuwangula era ojja kuwangulwa. Ndowooza ekyo kiwe kikubeera mu mutima bwe balangirira omulala tofiirawo. Ndabye ne gwe bawangudde wa FDC Sukali ndowooza yatuse n'afa wa NRM ye yamuwangudde ye mubaka abaddeyo wa NRM ye yamuwangudde. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti expectations ze n'ezaabo abafaanagana ngaabo zaali nnene. Ekituufu bamaneerenda bagenda tandika osika ebintu by'abantu eby'enjawulo. Ekyo kyo tukikkiriza tukigane kigenda kubeerawo. Kakati bwe nabadde nkola show eyasoose kubanga internet bagizizzaako lwa ndowooza ggulo ssaawa nga 6 tukitwale nti leero ssaawa nga 6 nakuwadde abantu nga Lutamaguzi Namugga n'abalala. Kakati Lutamaguzi ngenda kuzannyira obutambi bwe bubiri. Nakunnyonnyodde ku kigambo ekiyitibwa entalo eziteetaagisa. Kino ndowooza ekya Muwanga ne President Museveni tukikomezaawo. Kati ngenda kuzannyira obutambi bwa Lutamaguzi ku ntalo eziteetaagisa nnyongolo okunnyonnyola ntalo ki ze yayingiramu eziteetaagisa. Njagala osooke owulirize kano kaddakigamu n'obutikitiki 39. Abedi Bwanika yali badde bamutwalako mu lihabu ne bamubuddaabudde naye omulaba alina ekimupikira mu nuupu tegyamupikiranga mu kabiina ke kali ak'abakolimira akabiina ka PDP ye gyali badde kimupikira n'agenda mu ka PDP kubanga bano PDP ke bano batyanga okwogerako olumu nga babatiisatiisa nti simanyi ono wakitalo nnyo ono wakitiibwa ne tubabuuza simanyi ono w'emmengo ne tubabuuza nti w'emmengo ffe tuli b'e Sudaani kubanga naffe tuli b'emmengo ffe tuli baganda abateetuuma bwetuumi kubanga n'abamu abo bo batumulya nobabuuza nti ddala gwe weekweka mu Buganda oli Muganda eyeekweka mu Buganda bwe bakugambako n'olwekyo ffe tubalengera abo twali badde tetulina budde bwabwe kubanga ebizibu ebiruba bannansi mu budde buno bingi ebyalo bye tukiikirira wali obwavu amakubo gaafa amalwaliro temukyali ddagala abantu babuliddwako essubi Museveni agala kukola wano Bwakabaka kati ffe tusamba omupiira gwaffe mu biseera byaffe okugolola ku magulu oba tugulaba omuntu aba alina omupiira gw'olumba olya sebo bw'olumba omuntu atalina mupiira bakuweerawo red card kati Mpuuga bwe yali mu DP alina kifo ki oba Abedi Bwanika omusajja amulonze n'okumulonda ku kakiiko aka government assurance mu kabiina aka ka DP yali asobola n'okuloza yadde obwa ssentebe bw'ekyalo gye yali kakati ffe abo bwe tubalaba abo tubaleka ne tubagamba don't have time to waste with them focus yaffe eri yakulaba nga tununula Uganda ne Buganda oyo yeekweka mu Buganda alina okimanya nti naffe tuli baganda ate tuli baganda n'okusingi Abedi Bwanika. Kati ako ke kasooka ndi mukulaga entalo eziteetaagisa awo yali ali ku Abedi Bwanika n'Empuuga nze namukolako interview ku parliament. Kano kadakika dakika n'obutikitiki 30 nako nze njagala okawulirize entalo eziteetaagisa because entalo eziteetaagisa unnecessary conflicts wars n'ebirala eziri political ze zireetedde abamu okugwa. Njagala tuwulirize kano kaddakiika 2 n'obutikitiki 30 tukawulirize. Then bwe mmala kano ngenda kuzannyira aka Namugga n'akaaka ak'embombwa tekamwa. Buno bonna bwe nzannya nze ayogera nze nabakolako interview bonna abo naye kyeŋŋamba nti waliwo entalo ze baayingiramu eziteetaagisa abamu nga zituuse n'obbasuula bonna benjogerako tebasobodde kusimattuka. Lutamaguzi teyasobodde kusimattuka, Namugga teyasobodde kusimattuka, Muwanga Kivumbi teyasimattuse, ne Kakembombwa tekamwa teyasimattuse. Bonna bazobulwa nga tebali ku side emu naye waakiriko abamu bali ku side emu abalala bali ku side endala. Entalo eziteetaagisa tekitegeeza mbu olumba katugambe Empuuga oba gundi. Osobola okulumba President Museveni, osobola okulumba Mpuuga, osobola okulumba Kyagulanyi ng'entalo tezeetaagisa. Buli bw'otuuka mu kitundu olina omumanya Godfather mu kitundu ekyo w'ebyobufuzi yaani.
nti yegundi osobola noonya akaluluko ne weesonyiwa Godfather mu kitundu ekyo nga bw'olaba mu Busoga nti bw'otuuka n'otandika okulwana kadaaga kizibu bw'obanga oyagala okuvaayo ng'omubaka wa Parliament kizibu kitegeeza nti tosobola kuwangula kalulu. Tugende kana ak'okubiri. Abedi fe tetusobola kumuddamu naye twamulagako nti empologoma ziba ziyitawo bumyu ne bwe bukaaba omutwalo mulamba busigala ku byakaaba bukaabi. Twamugamba Abedi ti empologoma bwe ziba ziyitawo lion is passing obumyu luyinza okuba omulanga ne bwe buba emitwalo 5 tebuba na impact. Kati fe twagenze ne tukola laale ne tugamba tulinayo ne bakandidate baffeeyo what they do baali bawadde obuvuka bwa boda nga bwewaga busimanyi bano bayite munyonyi twayise munyonyi kati oyo okugamba mutwasombye abantu wegenda omugambe naye asombeyo ababe naye alinayo olunaku lwa mukama we okubanga kati ye mwogezi wa mukama we naye asombeko akirabe kubanga nze ssebo mukama wange nange nagenze ku lwange ng'omukulembeze mu region eno okubuulira enjiri sina muntu yampadde mafuta sina muntu ya influensize naye nagenzeyo ng'omuntu ow'enkyukakyuka nga ngenda okulaba kiki tulina okwogerako eri abantu basooka kwewagawaga bano tebajja kujja era omusajja twatuuse ne mu kitundu kyewaabwe bamwebuuza nti tumulaba ku TV e Kampala gyawagira twabuuzizza amaka ge gye gali ludani batuga yakajjagulawo ennyumba ne tubuuza ne tuseka n'okuseka yakajjagulawo ennyumba ne bwe babeera eno e Kampala beewaga noyinza n'okulowooza nti ekiri eri okutuuka ku gulawundi yadde okulaba yakavubuka ka boda akenyenyanyenya nti mujja eno nabo omusajja bwagaye nti naffe baali batusasudde tujje twogere ku social media nti temujja eno naye naffe tulaba ekiriwo kubanga iso yabadde tutudde twabadde tugenze kubabuulira kiki kibalina kukolebwa mu galina amaanyi ate mwe mwagalabyeko amaanyi teboogera mwogere ogalaba ku gulawundi ekisaawe kyajjudde nga n'erinnya lye teryalyogerako okujjako tugaa nti omusajja alya amaanyi gali naffe twasooka omuwoningirawo in the beginning tumugaa nti gwe bakuwagawaga you are nothing especially here ne yeekweka emmengo ne tumuga emmengo gye weekweka si gwe muganda enyaali awe yeekweka emmengo ne batandika kati bagezezzaako ow'okwekweka wangi kati ekiddirira tetumanyi wa gye bajja kwekweka gwe nkugambe ti naffe twagala ng'omuntu ow'amaanyi mu kitundu akoleko ku at least half of laale gye twakoze so kati bano babeera eno Kampala ne batiisatiisa mbusimanyi bw'osala lwera tojja sala lwera n'osala lwera tolabayo yadde awanika mukono n'okimanyi tojja kusala nyenda Abedi fe tetusobola kakati ezo ze zimu ku ntalo eziteetaagisa Lutamaguzi ze yasalawo okuyingiramu. Mu kuyingira entalo ezo yayingira banne ataba opposition. Bedi Bwanika teyakomyewo, Mpuuga teyakomyewo. Ebyo byaliwo mu nsonga ya milioni 5 gijjukira yakwata nnyo akati nga buli omu ajogerako lulwe. So Lutamaguzi yalinga bulldozer kw'eyo ensonga. Nga w'omusangira wonna mu lukuubo oba akuwa ensonga akikuba n'ateeka ku ttaka. N'agamba nti kino kinabbeera bwe kiti ne bwe kiti nga tabatyamu. Ekisooka bonna Baganda, bonna Mmenge balezeeko, naye enteekako forces amaanyi ge yasobola obbateekako. Kati aga amaanyi ge yabateekako NRM bwe yagamutaddeeko bano ate bade tebasobola mutaasa kubanga tumanya nti Mpuuga soba ne banne aba DF. Obanga ina kandidate wa DF wadenzo batasobole kuwangula nina tamuteeka okugabanya mbululu. So entale ziteetaagisa. N'amawanga nga America nakugambye dda nti bwe eyina entalo zeda baneegamba nti kati ngenda funa bamasinale. Russia eno lutalo bwegamba nega kati funa bamasinale abawagini bagende bawambe Bakhmut, bagende bawambe Donbas region, that is Luhansk and Donetsk n'ebitundu ebirala ebya Ukraine. Kati bamasinale abawagini bajje buzi bagambe president wa Russia Putin nti kino ekibuga tukimaze kirangirire tukiwambe n'ekitundu kineno nti waliwo entalo nga tosana kuziteeka tosana kubeera yo gwe direct samuju yakyogerako naga nti waliwo entalo Kyagulanyi tasobola beera nga president w'ekibiina nga nasindika bafutu soja n'abalala ne basobola okulwana olutalo olwo. So mu ntalo eziteetaagisa Lutaze yasobola okuyingiramu z'ez'okulumba banne tezeetaagisa. Ensonga lwaki bangi basanyufu Baganda banne mikwano gye nga bagamba nti nze ndi musanyufu olw'okubanga Lutamaguzi teyakoze kite yayiseewo sirwa kuba nti simwagala
naye abadde asusse okulumba banne ate nga bonna bandeemu ya Nakalama. Kitegeeza nti olutalo entale ziteetaagisa nazo zikontributinze ku bingi nnyo. Njagala ngende Goretti Namugga naye nkuzanyire audio ze lwakuba nti yakikola bwe baamugambako n'akyesonyiwa entalo n'azivaamu. Wulira Goretti. Zino zonna interviews enzanya zange ze nazikola ku babaka bano era clip zino nenziteeka ku mukutu gwange gwa TikTok. Ngenze nezinoonyayo bunoonya ogwa MS Media nenzijjayo okuzikuzanyirako waneeno. Byabufuzi mbalabula temuddanga kunyembeza abannammwe nga bafudde. Byabufuzi mbalabula temuddanga kunyembeza abannammwe nga bafudde ne mugenda mu malire y'entalo zammwe. Bw'oba olina entalo ezikuluma kuba olukuŋŋaana olusasule ogende oyogereremu byonna sijja biyita kasasiro naye bw'oba waliwo ebintu nga tebisaanidde bw'oba nga Namugga yakunyiiza nnyo genda okuba olukuŋŋaana sasula bannamawulire ojje obabulire ensonga zo. So kyabulabe nnyo okudda ku bantu abafudde ate ffe ne tuzireetamu ebyobufuzi. Era nze nebaza pulezidenti wange Honorable Kyagulanyi tawangako speech nga gye yawakulumba olwo kubanga omuntu eyafa n'abantu bwe balina ennaku yaabwe kakati omuleeta entalo zammwe ez'ebyobufuzi n'okwenoonyeza ebyammwe mugende mubimalire ku nnyimbe z'abannammwe. Nze ndaba ng'omukulembeze tekiba kya bugunjufu ate tekiba kya bwenkanya. So nnyongera okukubiriza bannange bwe tuli mu mbeera naye ey'obufuzi nti nga tubitambuza ate tuwe bannayuganda abalala ekitiibwa. N'ekyokubiri woba olina ensonga zo platforms nnyingi nnyo ne ofiisi za National Unity Platform nzigule ku yenna awulira nga asobola ayiruba alina ebimunyigiriza. So ensonga ezo simanya abannupu bali ebisiyaga nze njagala obbategeeza nti yes ekibiina kipya n'abalimu tuli bapya naye ate kyannaku nnyo okuba nti abamu bannaffe betuweerezza nabo emyaka egiwedde tugenda mu emyaka esatu gye tuwezezza nti n'obeera n'ekibiina nga kiri ebisiyaga naye ate n'otavaayo kubuulira. Olumbe Goretti lwe yali ayogerako lwali Masaka. Kati olumbe olwo mujjukira Bedi Bwanika we yalumbira Waiswa mu Fumbiro ng'ayambadde akakooti Bedi Bwanika ng'ayambadde ka baskoti kalinga ka press jacket kalinga ka press jacket. Kati olumbe lwa musajja ndowooza bamuyitanga Pascal yabeeranga Bungereza naye ndowooza nga wankyukakyuka. President Wenipinga wali Waiswa wali n'abalala Bedi Bwanika okata omuzino n'amulumba n'amugamba sebo gamba ku basajja bo ono Mathias Mpuuga gwe bavuma. Kati Goretti naye atayinge mu lutalo okukuba Mpuuga Bedi n'abalala naye oluvannyuma lw'okukola interview eyo ndowooza baamutuuza kuba nalaba nyina comment ze nalaba nga za abasajja abamu bava mu Buganda awo Emmenga awo n'akkakkana teyabiddamu. Goretti ekyamulidde ebizibu nakikugambye nti district mwali tuyinza ogiyita deep yellow district ya yellow naye yamulonda ng'omuntu so yasala leeni eyiye ng'omuntu ate nayagala alumbireko abalala then n'okunoonyezaako President NUP akalulu ekitali kikyamu. But nga we nakunyodde mu kusooka nti nze indication zange zaaliwo mu kusooka nti chairman LC5 unopposed bakansala 15 unopposed nono mbaka omulala eyavaamu kyali kiraga nti tasobola kuvaayo oba ataddewo ekibuli wataddewo kibuli oba afunye obululu oba tafunye bululu kyali mu giraasi nti tasobola kukola ki nti yali tasobola kuvaayo. So ye entalo yaluyingiramu kati n'aluvaamu but kyeyalemererwa okumanya nti it is a deep yellow district ya yellow that is NRM. So gwe already okuvaayo ina kubanga bakulonze nga muntu okulumba President Museveni owa yellow okulumba aba yellow no kusuusuuta olinga bw'okubono owuwo nga bw'okubono obudde obusinga kiyinza kubeera kizibu okuvaayo era ensonga lwaki teyavuddeyo naye mu bigambo bye ndabyeko ndowooza CBS mukozeeko story ng'agamba nti kano tekadde kalulu badde nga bali mu lutalo nayogera what happened biki ebyatuuseewo n'agamba nti bannamawulire badde bamukubira amasimu onalebo ki kyetuzaako onalebo biki naye ndowooza akyabiwadde abakyabimya amazzi n'agamba waayi engeri kana akalulu entambula gye katambuddemu nga kalinga katali kalulu nyinza obuta responding ku kyonna abamu bendabye Mpuuga enkya ina press conference ensaawa zigenda bandowooza 5 ez'olweggulo ndabye message wano gye bampeereza zigenda beera ssaawa 5 ez'okumakya noti ez'ekiro ez'okumakya kakati ku lutalo olulala
tugende wa Kakembo Mbwatekamwa nkugambye ono Deep Yellow District ne bamulondanga wa Already nga ke katonyezeko kakalimu aka Already but lane yeyiye mwe bamulondera najivaamu nayagala tokulumbe bitamukwatako kukakana bana abalala abafuga constituency ebiberayo ne mbazungu nti saza lisobola okubeera nga ya Republican naye wa DP asobola okuwangulayo naye nga wangudde nga muntu era nabeerayo nga ombaka parliament naye nga president bwe yajjayo butini nnyo ekyo kisoboka kati awo kitegeeza issue ensonga z'oba otaddewo kulonda ziba zanjawulo then tugende wa Kakembo era tugenda kusensula n'okusunsula lwaki bano Abedi Kakembo Mpuuga n'abalala tebasobodde kuvaayo wuliriza Kakembo eno interview nagimukolako ndowooza omwaka nga gumu ndowooza oguwedde nga gunatera okuggwako Kyagulanyi atulugunyiza nnyo Mpuuga olumulaka n'okubuuza yamwagalira mukazi yamukola kyomwana ng'afiira ku munne ate namulagula abaludde mu byobufuzi ne mugamba ogenze mu lutalo lwa Mpuuga ne sassirimu ofudde Mpuuga ye musajja abadde omwegendereza emyaka mingi abadde mu byobufuzi tolina ky'omwogerako esasiri ogenza n'oliri eri ate sobola ddiyimbira myaka 2 milioni 5 tosobola ddiyimbira myaka 2 ojja ddiyimba nga tokodyetamwa akireka bino biki talinayo kirala kyatugamba yenda bana yazirya 3.8 billion zibamwa zaki yagenda ogwa n'agwa mu katego n'akugamba 3.8 billion feze tulya zituba mu mateeka n'akuzanya akola amateeka gemuliramu 3.8 billion ndi parliament ani asasente Mpuuga ze yalya ndira parliament lwaki olowooza nti gwe zolya 3.8 billion zo ziri mu mateeka era agayisibwa parliament ate zino ezayibwa Mpuuga zo ziri irigo buli muntu ataka otunula munninga tolaba wokubyejje oyimbiridde ebitaano bya Mpuuga otandise okuleetera abantu okukubuuza ebibuuzo ye gwagamba Mpuuga yali ebitaano gw'olya mmeka naawe noddamu nga weekaza ensanga ezenja ziri mu mateeka very good ani yakola amateeka muwulira ssente ezo zibakuwa eza 3.8 billion ziri mu mateeka ate ani yakola ssente Mpuuga ze yalya tezaali mu mateeka lwaki gwolowooza nti ezo ziri mu mateeka ezo teziri mu mateeka ng'ate abazibawa be bantu batya Parliamentary Commission. So olutalo lwetasobola kusasitairinga myaka 2 tolugendamu bw'omanyi ebyobufuzi kati ni lute luveemu luleke lutambule ne balulemerako ne kakati tebakyayimba Mpuuga emyaka gy'abadde mu byobufuzi nga 3 ye musajja abadde omwegendereza ennyo nti omunoonyako ky'omuwaayiriza ne kikubula era omanya nti ogenze mu lutalo nti omwaka mulamba bwe kibanga kafa abadde mu byobufuzi muganda wange ng'oli akunoonyako nekyokwogerako ne kibula n'ayiya n'ebisitoole nga gwe mu myaka 2 okyayogera 5 byokka teri kibi kirala leeta katoga twagala kulya balaya teyebibi bewe kibi ekisooka kya 5 ekyaleetawo ekirala leetawo kino balabe ebibi nga bijjudde mu kibbo ogenti atono Mpuuga mufu naye bw'abanga mu myaka gyonna Mpuuga gy'abadde mu byobufuzi 30 ng'ekibi kyoyinza okumwogerako mu myaka 3 kyakulya milioni 5 ezamwava mu mateeka kiregeza Mpuuga malayika ali saidi mutuukirivu bamulangira embulu abatuukirivu kizibu nnyo omuntu okubeera mu byobufuzi emyaka 10 nga tolina misango gijuza kikapu oba ontegera oluganda lwenjogera bw'oba onambala omuntu mu byobufuzi ng'omulanga mpisa zembi so oyo Abedi Bwanika oyo Kakembo Mbwatekamwa Kakembo teyalina nsonga lwaki ayingira olutalo olwo teyaliiwo wanza okuba nga waliwo unfairness obutawuliriza Mpuuga n'ebirala but Kakembo okuyingira olutalo direct kubanga ye yaluyingira direct ate n'akuba nnyo n'okusinga Mpuuga teyaliiwo teyalina buzibu na kibiina ng'agenda ku kitebe ng'akola bye baagala but ye yayawukana n'ekibiina olw'okuba nti waliwo obutali bwenkanya wakati w'ekibiina n'enkwata gye bakwatamu ensonga za Mpuuga kati Kakembo okuyingira olutalo luno direct beyannako n'abakulu ab'ekibiina kyamukosezza kitya nti NUP erina obuwagizi mu ntebe ne mu Wakiso yensonga lwaki nti n'ekyokubiri teyakikutte n'abeera wakusatu kitegeeza nti amaanyi ge mu kalulu akawedde gayongerwako aga NUP asobole okuwangula position eyo kyali tekyetaagisa ye kugenda mutalo no direct yali asobola okulabira mu Kamooli bangi bemmanya balabira mu Kamooli nga n'abamu basobodde okusurvivinga nga abalala tebasobodde kusurvivinga naye nga tebaluyingira direct so yaluyingira direct n'obusungu
emotions n'ebirabibwa mu kkowe eryo ekyo kimuleetedde okugenda. Same applies to Abedi Bwanika because bwe bagoba Mpuuga olwe million 5 before kugoba Mpuuga bamujjako bwa loopu ne bamuwa obwa commissioner. Bwe bagoba Mpuuga olwe million 5 Abedi Bwanika teyalina musango. Joyce Bagala teyalina musango. Naye basala okusingira ddala Abedi yasalawo okuyingira olutalo luteetaagisa. N'atandika ensonga y'ebisiyaga nagivuga mpaka we wagigusiza. Then n'atandika ensonga eya ssente ze mulya n'ebirala. So Kakembo yali abadde asobola okusurvivinga. Naye olutalo lwe yayingiramu oluteetaagisa lwasobodde okumusuula. Yabadde abyogera nnyo namubuuzaako n'aŋŋamba nti nze NUP president wa NUP anjagala nnyo okusinga baganda be nga baagwa n'ebirala. Nja kuddayo nja kuddayo ngende mu business zange saaliwo nga sirimba kwa parliament. Yes waliwo but level gy'olinnyeeko by'olowoolezamu biba binene okusinga kye walirowoolezamu luli. So Kakembo olutalo yaluyingiramu nga terwetaagisa lucontribute nze ku kumutwala akikirize akigaane. Yensonga lwaki osooka ngamba nti nga teyasobodde NUP nga teyasobodde kuwangula mu bitundu bya wano Entebbe municipality teyasobodde kuwangula. Naye Kakembo ng'omuntu lulite yakawangula. NUP yafunye ndowooza obululu 9 agenda mu mutwalo. Oli yamusinzeeko ndowooza obululu ng'enkumi 2 oba 3. Kati kitegeeza nti ono ku inkambense ye nga wabadde inkambete mu kitundu ekyo kibadde kisobola okumuwa enkizo okusobola okuvuganya ku kalulu ako. Abedi naye yali nsobye okuyingira olutalo luteetaagisa kubanga ekitundu mwakiikirira kirimu nnyo NUP n'abaganda bangi. Yensonga lwaki wadde yafunye obululu 6 teyasobodde kuwangula kalulu. Lwaki? Kubanga naye yamukubye bw'omutunuulira tosaba bateeka ku minzaani y'emu. Naye olw'okubanga nti ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo kirina amaanyi awo okusinziira ku bigendererwa byo wali osobola okusirika ne weefuula omusiru okusobola bw'oba ng'okyagala position. Bw'oba tokyagala position ng'oyogera mazima osobola okugwogera n'ogobwa. Naye bw'oba okyagala position osobola okusiruwala ne weesiruwaza. Bangi abeesiruwaza olwaliro nga bakomyewo nga babaka ba paalamenti mu kisanja kino. Bo baamanya nti abasajja bakusuusuuta bakuwaanawaana bakusimuulira ngatto nsobola okukomawo era baakikoze. So Mpuuga ye yandibadde surviving atya kino. Ekituufu kiri nti bamuteeka mu bato wakati. Kakati obuzibu bwe yalwawo okurespondinga ku lutalo. Tujjukira bulungi abagoberera ebyentalo. Russia yalumba Ukraine nga 22 February 2022. Russia bwerumba Ukraine yakiyita special operation ekikwekweto ekyenjawulo. Era yatandikira mu ssaza eriyitibwa oba mu kitundu ekiyitibwa Donbass. Mulimu ebitundu ebyenkizo nga Luhansk ne Donetsk. Ukraine nga bakagirumba nayo yadizaawo omuliro ya respondinga ku byokulwanyisa bya Russia. Wadde Russia yagamba tukola special operation. Mpuuga ensobi gye yasooka okukola butakola response mangu ku lutalo luno. Era Munyagwanda byakatambika yakatambula ng'abaana bakakomezawo ng'agamba Mpuuga nti wejjeeko amakoti ga Mpuuga wa diguli 3 4 ofuuke kifeesi nti bakulumba essaawa za kakati enkya naawe obambalire. Luli bakulumbe nti yalwawo okurespondinga ku lutalo ne lutambula erinnya ne littattannibwa. Kati obuzibu bw'ate nga constituency ye ya kibuga Nyendo Mukungwe. Kati nga kizibu okusikayo akalulu ku propaganda gwamukubye okutuuka ku eyo level. Era nkyasimanyi byagenda kwogera ina press conference ku ssaawa 5 ez'okumakya ku kitebe kyabwe awo. Simanyi byagenda kwogera but propaganda ye n'atambula n'agguka. Akati kitegeeza nti yali talina wasobola kulwewalira kubanga ye yali ku front direct. Bana abalala tebali ku front okusirika ne batandika okwemulugunyiza mu motoka zaabwe n'ewaka waabwe ne mu maofisi gaabwe nga tebabirese mu mawulire kyali kisobola okubataasa. Naye ye engeri gye yali ku front tegwe balumbi naye yalina okukola response mangu ddala. Response ye mu kusooka teyandibadde yakunnyola nti parliament yereeta ssente zino kubanga abalonzi entegeera yaabwe si ey'okunnyonnyola